Ekitabo eky'olubereberye ekya Musa kye bayita olubereberye. Essula y'e14. Awo mu mirembe gya Amulaferi kabaka w'e Sinali, Aliyoki kabaka w'e Erasali, Kedolawomeri kabaka w'e Eramu, n'egya Tidali kabaka w'e Goyiyimu, ne balwana ne Beera kabaka w'e Sodoma, ne Biruusa kabaka w'e Gomola, Sinaabu kabaka w'e Aduma, ne Semebeeri kabaka w'e Zeboyiyimu, ne kabaka w'e Beera ye Zowaali. Abo bonna ne beegattira mu kiwonvu Sidimu, eyo y'ennyanja ey'omunnyo, ne baweerereza Kedolawomeri emyaka 12, ne mu mwaka ogw'e13 ne bajeema. Ne mu mwaka ogw'e14 Kedolawomeri n'ajja ne bakabaka abaali awamu naye ne bakubira Abaleefa mu Asuterosi Kalumayimu, n'Abazuuzi mu Kaamu, n'Abeemi mu Savekiriyasayimu, n'Abakooli ku lusozi lwabwe Seyiri, ne babagoba okutuusa Erupalaani ekiri okumpi n'eddungu. Ne baddayo ne batuuka e Nuumisupaati ye Kadesi, ne bakuba ensi yonna ey'Abamereki era n'ey'Abamoli abaatuula mu Kazazonu-Tamali. Ne watabaala kabaka w'e Sodoma, ne kabaka w'e Gomola, ne kabaka w'e Aduma, ne kabaka w'e Zeboyiyimu, ne kabaka w'e Beera ye Zowaali. Ne bategeka olutalo okulwanira nabo mu kiwonvu Sidimu, okulwana ne Kedolawomeri kabaka w'e Eramu, ne Tidali kabaka w'e Goyiyimu, ne Amulaferi kabaka w'e Sinali, ne Aliyoki kabaka w'e Erasali, bakabaka 4 nga balwana n'5. Era ekiwonvu Sidimu kyali kijjudde obunnyo obw'ebitosi, ne bakabaka b'e Sodoma ne Gomola ne badduka ne bagwa omwo, n'abo abaasigalawo ne baddukira ku lusozi. Ne banyaga ebintu byonna eby'omu Sodoma ne Gomola, n'ebyokulya byabwe byonna ne beegendera. Ne banyaga Lutti omwana wa muganda wa Ibulaamu eyatuulanga mu Sodoma n'ebintu bye ne bagenda. Ne wajja omu eyawonawo n'abulya Ibulaamu Omwebbulaniya, oyo yatuulanga wali emivule gya Mamule Omwamoli, muganda wa Esukoli era muganda wa Aneri, nabo baali nga balagaanye ne Ibulaamu. Ibulaamu bwe yawulira nga banyaga muganda we, n'agenda ne basajja be abaayigirizibwa okulwana, abaazaalirwa mu nnyumba ye 318, ne babagoberera okutuusa ku Ddaani. Ne baawukanamu okubalumba ekiro, ye n'abaddu be, ne babakuba, ne babagoberera okutuusa ku Kobba ekiri ku mukono ogwa kkono ogw'e Damasiko. N'akomyawo ebintu byonna era n'akomyawo ne muganda we Lutti n'ebintu bye era n'abakazi n'abantu. Ne kabaka w'e Sodoma n'afuluma okumusisinkana, bwe yamala okukomawo ng'asse Kedolawomeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Save kye kiwonvu kya kabaka. Ne Merukizeddeeki kabaka w'e Saalemi n'aleeta emmere n'omwenge, era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. N'amusabira omukisa, n'ayogera nti, Ibulaamu aweebwe omukisa Katonda ali waggulu ennyo, nannyini ggulu n'ensi. Era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe, akugabidde abalabe bo mu mukono gwo. N'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Kabaka w'e Sodoma n'agamba Ibulaamu nti, mpanze abantu, ebintu obyetwalire ggwe. Ibulaamu n'agamba kabaka w'e Sodoma nti, nyimusizza omukono gwange eri Mukama Katonda ali waggulu ennyo, nannyini ggulu n'ensi, nga ndayira nti siritwala kaggwa, newaakubadde akakoba k'engatto, newaakubadde akantu konna k'olina, oleme okwogera nti mugaggawazizza Ibulaamu. Wabula ebyo abavubuka bye balidde, n'omugabo gw'abasajja abaagenda nange, Aneri, Esukoli ne Mamule, abo batwale omugabo gwabwe.